abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebale kulaba Dream TV, mwebale Impact, mwebale mwenna abakulembeze bonna mwebale. Njagala kakati leero abantu kakati tulina ebintu bibiri ebitufuga. Abasinga popularity kimu ne pomposity bibiri. Popularity njagala ogerageranya ne importance. Ngabo nayogera nti omuntu waba popular not necessarily nti ali important. Ate waba important vice versa ate naye talowooza nti kiki ali popular. Tosobola popularity okulondawo wakati wa okubeera popular nono okwesaako bindoba test. Abayiiya batema kkubo. Abantu mwe baganda okuyita batema ekkubo bwe litabadde. Abantu ne bayitawo ne bagenda mu nsi oba ensuubize. Kale abayimbi njagala obategeeza waliwo bino ebyayo abaana abataabo bagamba biki bino biki. Omuyimbi onoonya ki? Oli muyiiya oba oli muyimbi? Bw'oba oli muyimbi viira abafumba. So that is tulondewo oba twagala kuba popular oba important. Mukama bwakuyamba byombi n'obigatta ng'oli popular ate ng'oli important. Wano importance ey'omu Uganda ekolagana na buyivu. Abayivuze they are important. Abayizi abo banoonya importance yokka. Whether ali popular oba nedda ayagala kiki kubeera important. Kale oluusi kirungi naye oluusi kibi. Nkireese lwaki? Lire gye njagala okwogerako leero. Lire nayogera nti baba bana abantu ne badduka naye nga buli omu alina akati n'akakwasa munne. N'akakwasa munne n'akakwasa agenda okusembayo kagwa. Kati okuva leero bwe tubagamba nti music yalimu mu lubiri lwa Kabaka era nga Teo Mukasa yayimba mu mirembe egyo ndowooza. Sijja kugenda ku bya mu lubiri, njagala kulaba anziramu aŋŋambe Teo akati yakakwasa ani? Ojja kulaba nti yakakwasa generation eyaddako. Tekitegeeza necessarily kati bwe tudda mu nga bwe njogera va mu lire ey'omu kisaawe naye Teo gye tuva n'awa generation eyaddako eyaba Muyinda oba kati leero waliwo basempeke bakuba music. Waliwo bawamala eri wamala bajjiraawo wakati awo nga tutandise okuzunga. Tuyimba twagala okuyimba ng'Abazungu, twagala okuyimba ng'Abakongo, biki ebyo byonna. Therefore tuli ku ki? Ku nsonga eyo tuleme okujerega oba okunyoma abo abaasooka okukwata akati ne bajja nga akati ne kajja naffe ne katutulukako olwaleero oba nammwe ne kabatuukako abayimbi. Olidde toyinza kunyooma akuwadde kati naawe oyongereyo yerire. Ate lire eri mu teamwork yakabi. Olidde mutabakola nga tiimu lire temugikola temusobola kumalako. Bwe tutuuse wano olwaleero nze njagala nnyo kati esente ngezo ze bawa artist bandi tukoleddemu
ekitabo recording oba ekirimu ebyo byonna ebifudde ku bayimbi okuva emirembe egy'omu 1800 okutuuka olwaleero. Waliwo abayimbi abantu be batamanyi naye neebaza nnyo omwana oyo akola emboozi tebankadde atuleetera ebintu olumu mu nsonyi bannange Dream sikubye kalango naye ŋŋamba nti akulaga n'abayimbi Kataza. Ani amanyi Kataza? Sigamba nti mu kubamanya mujja kuba beta abaleero nedda naye mwabayigirako ki? Kiki wamuyigirako? Kiki obayigiddeko? So sigamba nti bwe munaabamanya of course ne bumanya ne mutabamanya mwe mujja kukola show zammwe. So si kikulu naye tonyooma muntu eyakukwasa akati ate omugambe nti tategeere oba talina kino oba talina kiri. Ye teamwork ate toddaawo nti ate kiki mukolanga ttiimu mu kuleeta akati ako gye tuli oba gye muli wano kati olwaleero nga mwe mukakutte tulabe nti tuva mu makomera agamu naddala mu entertainment, education, politics, byonna nze njagala nkisse mu kigambo kino nti abagagga wano bagenda ne beetuuma bagagga kwagalana. Yes, abayimbi entertainment industry nze ndowooza naffe twanditaddewo ekyaffe era kankibawo bwe munaakitegeera munaakitwala bwe mutakitegeera temukitwala naye kyangu nnyo. Bali bwe baga nti abagagga kwagalana ffe tugambe nti ba musician kuwaanagana, ba artist kuwaanagana. Yes, naffe kakati abayimbi abaki naffe tuteekewo eŋŋombo yaffe nti abayimbi kuwaanagana, okuwaanagana, okuwagiragana, abayimbi kuwaanagana. Ekyo ekibiina nsaba jjajja w'abayimbi oba Ragadi oba baani abo bonna mu gospel ogundi real simanyi oba waliyo naye abali eyo abayaayaana abayiriba bakiyita kuyiriba naffe tuleete eŋŋombo yaffe. Nze ngireese alina eri beta agituwe nze nja gitwala. Obanga abagagga kwagalana ne bakola nga ttiimu naffe tugwanidde tugambe nti ba artist kuwaanagana ne tukola nga ttiimu mujja kukiraba ekintu nga kiseeseetuse. Naye obuvunaanyizibwa obwo nabwo buli kubafumiitiriza. Bwe tuba tuwaanagana ffenna tetuyinza kulemwa. Nkakasa nti artist trailblazer okuba ekkubo navudde eri waggulu popularity nani ne importance okulondako ekimu. Trailblazer okukuba ekkubo weritabadde ate neddulira mu mbeera endala ennungi oba embi, who knows. Then ne tudda kulire ntandikidde eri mu 1800 bateewoteewo okutuuka olwaleero. Owulidde tukwate akati bulungi tukanyweze tudduke bulungi nga tukola nga ki nga ttiimu. So tuwaanagane naye baartist tetuwaanagana. Kizibu okusanga omuntu ng'agamba nti bannayigundi oli wakabi nno naye ng'ate okitegeeza. So okuwaanagana okwo kujja tujjamu empisa embi
kubanga omutwe gwo waggulu gugamba nti kuwaanagana. Si kulwanagana. Okuwaanagana kirala n'okulwanagana kirala. Edda okuwaana kuno nkunnyonnyola ntya mbadde nkirowoozaako bamasagazi abo bakanyiike abayimbi abo abayimba mu gyenkaaga eri Wamala sikimanyi lwaki naye baali bawaanagana era nga beekulisa wamu ekintu bwe kiba kigenze bulungi. Naye olwaleero kuvumaŋŋana mulundeko ku bigambo ebyo bisatu kye munaakola nakyo. Ssente zonna ze tufunye mu bino ebintu zituweeredde abantu naye nga ffe tuzikutte bubi. Tulekeraawo okulwanagana aba artists n'abantu abalala bonna, ne mu parliament waliyo okulwanagana. Ye bw'obuuza nti mu parliament waliyo ki? Mu parliament waliyo kiki? Kuwaanagana, kwagalana oba kulwanagana, okuvumaŋŋana. Ebyo tetulina kubibeeramu. Tuwaanagane ekintu kisobole okusindikibwa. Byonna ebyo ebitusobedde bwe tunaaba nga tuwaanagana nga tonoonya kibi mu sso ya munno oba mu luyimba lwa munno, oyinza okukozesa ebigambo ebirala ne kitegeeza omutwe guno gwe njagala tube nga ffenna tuwaanagana. Bwe muba muwaanagana ttiimu ekola. Kakati era ekyo kyenjagala okusemba nakyo, naye nga ŋŋamba nti mugume tuleme okufuuka ensolo. Tuleme okufuuka ensolo kubanga muffe ffenna abantu buli omu alina ensolo mu ye, mulimu ensolo. Ensolo eyo katugambe okwatibwa obusungu, ensolo ekulimu bwe busungu bw'okozesa okuzza omuliro. Puroguramu eno abalungi basinga ababi. Ababi bano bo bajjayo nsolo yaabwe. Ababi ensolo ebalimu gye baleeta, obukambwe obw'embwa, amaanyi ag'empologoma, emisinde egy'empisi, empeewo. Abantu baffe abamu bafuuse ensolo nga bo yebakolera. Okwagalana akuna. Gweteebereza abo abasajja abakirumira bajja batya okugamba nti abagagga kwagalana? Bamala kiraba nti singa tugatta abagagga bano tuyinza okukolula ekintu. So ensolo eno bwe tuteegendereze yanditulya nga twesiikidde akanyeebwa. Nga tukeesiikidde waliwo ensolo, waliwo ekintu okulya nga okutwala nga teweesiikidde kanyeebwa, naye ate wabaawo ekikutwala nga oweesiikidde n'akanyeebwa ko nekikutwala. Kale nze ndowooza nti ebintu ebyo byonna bwe tunaabissa mu nkola, ebintu ebyo si byakaakati, nkugambye emyaka aga. Kubanga oyinza okuzimba ennyumba okumala emyaka 5, omuntu n'agimenyera mu ddakiika 15. Okwo kwagalana. Okumenya eggwanga kyangu. Oyinza oddimenya mu mwaka gumu, mu myaka 10, ng'abakulembeze abamu abamalako oba 10, 15 owulidde. Naye nga
njogera eri abo abalina ekisa, abantu abalina ekisa ekisa tekikyaliwo. Nga bwe nabagambye oba nga njagala baga nti abagagga bo balina engombo yaabwe kwagalana. Ne ŋŋamba nti ffe lwaki naffe tetuleeta eyaffe? Abayimbi kuwaanagana, okuwaana muno n'owaana ono n'oli. Ffe abantu bangi batuwaana. Of course owulira nga weebuuza ddala lwaki ddala oba akuwaanye oba takuwaanye, naye nga kikola bulungi, kikwongeramu amaanyi. Oli wagamba nti this is it. Kisinziira ku mulimu gwonna gwokola. Kaakati ne wabaawo okuvumagana oba okuvumagana ng'abantu beevuma bwevuma. Emirundi nze njagala eyo eŋŋombo eyo bw'eŋŋombe, njagala eyo eŋŋombo ey'okuvumagana ebeere eŋŋombo. Kati wuliriza kamkyogere bwe nti bagagga kwagalana, bayimbi kuwaanagana, members of parliament kulwanagana. Entertainment industry ndeeseewo eŋŋombe eyo, mbawa eŋŋombe eyo, kuwaanagana. Parliament yo kulwanagana ye mmoto yaayo, kulwanagana. Abayimbi mutwale okuwaanagana. Abagagga bo baamala dda bagamba nti abagagga kwagala. So ku bigambo ebyo ebisatu ojja kubaako kyogwamu wonna wooli, naye nga ensi n'embeera tulina ffe abafumiitiriza abandibadde mu kiseera kino bo nga tebalina ku bino ebiriwo, nga bali mu maaso nnyo ne tukola nga ttiimu. Sirowooza nti nina bingi bye nnyinza okwongera ku kintu ekyo. Ndowooza nti bingi ebijja eri mmwe abaana abato, naye njagala nnyo muyige okubuuza ebibuuzo bye mutamanyi. In fact abaana b'ennaku zino bo babuuza, naye edda nga tosobola na kubuuza baga nti vaawo abagenyi bazze baabwe. Omwana n'akula ng'atya n'abagenyi. Bw'akula abagenyi bwe bajja aba atya kubanga baamugobanga mu ddiiro ewaabwe, ng'akula obutakola ki, obutabeerawo. Bangi nnyo kati bwe bati. Kozesa ebigambo bino tujjukire nga buli kaseera nti olutalo lwaffe si lwa kkala kyokka. Olusinga obunene ebyo ebyatuyiswamu bye twayitamu. Mwagala mulina yenna gwe mwagaliza ayite mu ebyo Africa byeyiseemu okuva lwe omuzungu lwe yajja kuno oba okuva lwe baatugabiza mu Berlin Conference ne batusalira ensalo. Owulidde? Tulina olutalo olw'okuzza obuntu, embeera ey'obuntu. Ekituganye ki bingi. Tekinologiya yongera tutabula, atwongeddeko ennimi, atwongeddeko ebiki, okumanya. Nze kye mbagamba ekyo, too much information oluusi efuuka misinformation. Nga tolina kyolondawo kituufu na kiso. Naye nze sirabanga ggwanga, simanyi siraba lwaki tulemwa ne tutuula ne tugamba tukole kino na kino na kino. Ddala kyekituufu. Kubanga ebyobufuzi byaffe si kuwaanagana oba kuvuganya. Ebyobufuzi byaffe byakulwanagana. Tulwana bulwanyi. Bw'otolwana tofuga. So ffenna tulwane. Kati nga nze Abatanzania balina ekibundu kino bakiyita batya?
zukuba kyebakuba pa singa kiroketi biki kyavuga nentya nnyo owulidde naye sijja kwongerako bingi